munaana naye nga kitalo nnyo nsala ddala mwana wange sinooki yaninayeewo naye tugume motoka ye yennyini naye yaddeyo akagula yeyamwettudde so kirinnya kati tugenda wali kugamba tugenda kugamba yennyini mu katawuni kubaaniriza nnyo mwenna mukama w'omukulu. Okusiibula genda kumpaamu eyo mu maaso ngatewo ebiddewo sita akomyewo gy'azaalwa oddamu kitalo nnyo kitalo baana battu ddala omwami ddewo n'omutwala bwotyo kino kitalo nnyo kitalo baana battu enna lyekkubo yes Atake wakoze okwetolola lawundi kamaze amaanyi. Totera kukiraba nga bakikola. Okamaze amaanyi kola. Bakikola bagyetoloola. Kalagira ddala nti nti gwe kusemba. Gwe gusemba okugiyitako. Toliddamu kuyitawo awo oba wali oyise.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo biba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15.